Ssemateeka ono omukadde gwe bagendedde mu delegates conference owaba Kibalama gwe bakoleramu bajjo basennyonyi gwe bakoleramu akugamba nti ekibiina kiteekwa okubeera ne national chairman. That is Kibalama yayino oyita Tabamiruka. Yayino oyita Tabamiruka. Kati yani yayise Tabamiruka w'ekibiina. Aga president ye yalonze ba delegates. Anti yefudde kyatali. Yefudde national chairman. Ya masqueradings. Si ye national chairman w'ekibiina. Ba national chairman mwamusibira ebweru. Ssemateeka omukadde bwe baali bawaayo ekibiina yalimu ekifo kya senior administrative secretary. That is Paulo Kagombe. Nga office ye ino okubeerawo. N'omusaala gwe. Babasibira ebweru. Okitegeera? Kakati ng'ekigendererwa era nze nkibabuuza ne mbaga bannange. Saawa eno bano abantu bali bweru. Naye wali maaso nga tugenda mu kulonda bagenda kubeerawo obuzibu. Ne bagamba balubongo yabo ne bagamba nti akakati kye tugenda kola ennongoosereza mu Ssemateeka. Ne mbaga Ssemateeka mujja mukolamu ennongoosereza. Bakibalama tebafanga. Basobola okugenda ne bamuteekako injunction ne bamusaako envumbu. Era kibaakola Bakibalama Bakagombe. Era mwagenza okutuuka mu delegates conference nga temuyina Ssemateeka. Okitegedde? Kati court order ne yafulumye byonna yabizizeeko amazzi. Negamba nti ne bano bakyagulanya abeerayiza wadde tebalina Bible yaga temubagaze Electoral Commission tebagazeetinga. Court order etegeeza nti abakulembeze abalondeddwa bye baakola bifu status okay ira kusigala nga bweri. Which means abakulembeze ababaddewo bazaake balina okusigala nga bakulembeze babavubuka. So bano bakabuye be mwalonze kati bafu. Gundi chairman Nyanzi yakyali secretary for mobilization. Bano babuwembo bafu. Court yabaga ntebalayira kubanga Electoral Commission bagiganyo bagazetinga. Balina okubeera gazetted. Mu Electoral Commission. Envumbo gye bateekako bano Bakagombe yeno bateekako no constitution yeno empya oba ennongoosereza ze bali baagala okukola. Ennongoosereza zaali zikolebwa mu constitution enkadde. Nga bagikolamu ennongoosereza. Kakati ennongoosereza ezo ze bateekako envumbo. Bano Bakagombe ne bannaabwe ne baziteekako envumbo. Dakiika 4. Wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusomoozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Hassan Kisuuda akulembera Buganda First kisinde kya byabufuzi ate munnamateeka. Tugenda kwogera ebigambo naye olwaleero agenda sooka kubuuzi tutandike programu Buganda First President. Sawa soko obuze ku bantu tutandike. Abatulaba mbalamusizza era ne mbaaniriza ku mukutu guno gwa MS Media. Abafunye ebizibu tubasaasira nnyo. Ekigenda maaso mu kyondo kya Buwalabu si kirungi nnyo. Wakati wa Iran ne Isiraeli abantu bafiira nno ddala. So olutalo olwo tusaba lukome. Entalo si nnungi. Abantu bafa bintu bingi byonoonekera nalabye gavumenti y'eggwanga erya Iran ng'egamba nti omukutu gwabwe ogw'eggwanga nga bulaba UBC yonna yasaanyeewo. Kati bakubye signet ndowooza bakubye mirongooti local TVs. Kati ekizimbe kyonna bakituuzizaako bbomu. Israeli yakituuzizaako bbomu. Kyonna ne kisaanawo. Bannamawulire ababaddemu omu yekka ye yawonyeewo. Naye waliwo yabadde ngamba nangana naye kanso abasajja amawulire bagateeka ku mutendera mulala ne MS bweri bo oli yangambe nanga nti ekizimbe bakikubye naye mu dakiika TV yavuddeko ndoze dakiika nga 5 zagenza okuddako edakiika endala 10 eziddako ng'eri live eweereza nanga nti atikyade andi ne MS bweri musobola ogikuba ne mugandi headquarters za MS muzisanyiza naye wabeerawo ate ali e Masaka ng'ate ye nazidamu n'ateekako omulongooti ensonga ne zitambula. Omanye gulo kw'edikota zaffe twafunye ekizibu kyali ky'amasannyalaze bagita UEDC ereyo kampuni nfu bannange. Kati abantu bali mu kkaaba. Ofisi eno nga tekuli masannyalaze. Nezikira. Tugano gira ate nga tulinawo ka generator. Era nalowooza ne nga bana abasajja bana abatulaba. N'omukutu gwonna tegulina generator. Emitwalo 5.
ne bakasonda sonda ne bakateka ku simu bakalete ka generator kubanga kuno omukutu gwa amaanyi nnyo gagenze era twamalize eggulo wakatumuyina kompyuta ziri awo abantu bali awo abakola naye nga tewali kibasobola kukola because tekuli masannyalaze abantu batuwe generator muntu omwaveeyo atuwe generator ensonga zaffe zitambule mulimu abatunda zi generator ezo abazireeta okuva ebweru abakola ki gituwe tukuweyo akalango omwezi mulamba nga tukulanga wa ogamba nti nzisaagala kalango naye mbawadde generator kyo nakyo tekirina mutawaana so wanoga nti njibawadde mumpeeyo akalango ka mwezi era nako ne tukateekako so tewali kye tutasobola kukola so twatunudde ebikalo ku ofiisi nga tetulina kye tukola amasannyalaze gagenze ng'abasajja n'abakazi abo abasimanya UBC tebaweereza na message tebalanga na kulangazi kye kineewuunyisa naye manyi nti ensi yonna Uganda yonna kumpi eri mu kibululu abantu amasannyalaze tebalina masannyalaze mu bitundu kumpi byonna so ekyo kiba kya bulabe kubanga obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera abantu babatte bakole fujjo ababbi babbe nga tewali abakuba ku mukono bwe kiri omanyi obadde oyogera ku lutalo lwa Ukraine wano ndaba to the death toll from Israel's attack on Iran has risen to more than 220, including 70 women and children. More than 20 people have been killed in Iranian attacks on Israel. While Israel's war on Gaza has killed at least 55,432 people and wounded at least 128. Abafunye ebisago ebasinga obungi. Abafunye ebisago bali 128 923 according to Gaza's health ministry. An estimated 1,139 people were killed in Israel during the October 7 attack. Omanyi twaliko ku bagita consulate si embassy ya Iran erikololaawo ne batugamba nti problem gye bafuna eriemu ekisooka ffe abakola entalo manzi bwena mu kusooka oyingira amawulire natusandikira kukola ebyo ntalo Ukraine kubanga bwena yingira okusooka omulimu ku TV Ukraine yali ya Israel Russia yali yakalumba Ukraine biri abiri mu nali already ndi mu field Nsaka naye okumpa okutandika okukola ompewo kati netandika mu ntalo Ukraine biki twalukolako nnyo nzijukira kati omusajja yaŋŋamba yatugamba nti mmwe yayita ffe abakola ebyebweru ku radio ne ku TV naga nti obuzibu bwemukola ekisooka muli bakonsumer ba mawulire g'abazungu kati mbadde nsoma Alujazera wano Alujazera esobola okugamba nti Isirayiri ekubye ennyonyi ya Iran ne mufiiramu abantu katugamba 2 naye neddamu newandika negamba nti Iran newandika negamba nti wali egamba nti Isirayiri ekubye ennyonyi ya Iran naye kati wali neddamu newandika negamba nti Iran ennyonyi ya Iran negamba nti Abayisirayiri 5 bafiiridde mu nnyonyi teyogedde oba bakubiddwa bikompola bya Iran abadde ndaba ekirese bulesaawo bwetu abadde ndaba prime minister wa Isirayiri ng'agamba nti emikutu gyonna egiri ku ddaali ensi yonna bagiganye okuddamu okwogera ku bigenda maaso e Isirayiri nti n'olwekyo amawulire gammwe tetugeetaaga kuba bo bafuba nnyo okweka ebibatuukako kuba balabye omusajja abakuba bubi nnyo mu Iran abayisiza bubi abayisa bubi nnyo kati ate amawulire ne gaddamu ne balistiki zaabwe zalemeddwa okukola ki bwe kiri Iron Dome zalemeddwa okukwata ebizungirizi ebya gundi ebya Iran byereeta so n'olwekyo olutalo olwo tuluvumirira kubanga lukyamu twagala ensi zonna abantu basigaze obulamu n'ebintu by'abantu bireme kubanga olutalo lwonoona ebintu bingi nnyo ensi emyaka n'ebisiibo kati weebuuze Libya nze Katonda mu myaka gye nnina ne wanyongerayo emyaka emirala 7 ng'eteredde kubanga yatabanguka neyonooneka okitegedde yatabanguka neyonooneka so ensi zitabangula ezimu zitabangula bakulembeze b'amawanga abazikulembera bennyini kati nga olaba Netanyahu ne Trump bali mu Isirayiri egenda kunzika ng'etabanguza tegenda sigala kyekimu newe munaabizibira
era ne ku side zonna bbiri olinako abawagizi ba Trump mu America munda ate bawagira lutalo era olinako abawagizi ba Trump mu America munda era nalabye omu ku bannamawulire abawagizi ba Trump abasinga okugoberera in fact ye munnamawulire asinga okugobererwa mu America omukyalo oyo Carlson kale yagambye nti Trump va mu lutalo olwo Isiraeli yerwanira entalo zaabwe mubaleke bebaziwakudde bazerwanire America lwaki eyingira mu ebyo muwagizi wa Trump nnyo wa ku lusegere so si muntu wa bulijjo so n'olwekyo munnamawulire bamuyita Tucker Carlson bogendayo osobola omulaba ndaba wano YouTube ye eri mu bantu ayina miliyoni oba miliyoni ziringa in fact yagobererwa nnyo Tucker ye munnamawulire eyasooka okukola exclusive interview foreigner journalist ng'ava wabweru wa Russia n'akola ku Putin interview mu budde bw'olutalo musajja w'amaanyi nnyo era YouTube muwagizi nnyo wa in fact nagisubscribinga nako wano gwomu kuba mugoberera nzomu kuba mugoberera era bw'olaba interviews ziri mu bukadde na bukadde kubanga jukira waliwo debate nyingi bona tunulira interview yo ku channel ya Tucker Carlson Tucker Carlson interview yani ya Putin ye yamukolako interview ye yasoka kumukutu abantu banyi naga nti mulalu ogwa YouTube ye interview ye yasoka kumukutu gwe naye yafuna milioni na milioni z'abantu naye emikutu gya mawulire gya America kubanga mu America yo jali jebuuza fe twabuliddwa tutyo okufuna interview y'omusajja ono ng'ono agenze namukolako interview ngabaga ndi ate mulalu byayogera tebikwataga so n'olwekyo ebintu ebyo tubivumirira eby'entalo kubanga si birungi abantu baffe bafiiramu abantu baabwe obulamu bwabwe ne bwononeka so tubuvumirira nga tukomyewo wano Buganda First tutambula emirimu gigenda mu maaso tuli mu kuorganizinga omukolo ogutubuuba omukolo gubabuba guli ennaku z'omwezi kibola situula nga 19 omwezi ogw'omusanvu olunaku olweggulo nasinkanye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Inspector General of Police ku bbaluwa yaffe gye twawandiika nanga nti ffe twabakiriyalinze babakiriyalinze olwedde twabakiriyalinze naye ebbaluwa yaffe kati eri mu crime intelligence ewa General Damulira era tugenda kugendayo tulabe ng'ebbaluwa yaffe tugijjayo kuba jukira biri bitongole bikwatagana byombi crime intelligence ekolera wansi wa police so bonna bakolegana okulaba nti omukolo gwaffe tegukola ki tegufuna batabanguzi tetufuna abantu bakyamu tegujjamu bantu bagala kola bikolwa bya kutuusa ku bulabe ku bantu so n'olwekyo omukolo gugenda mu maaso nga 19 ogw'omusanvu tugenda kubeerayo twetaaga sente nyingi nnyo sente zetwetaaga zisuka mu miliyoni kumpi 5 n'okusoba so enamba speed tugende ku nsonga enamba zaffe eza Buganda First kubateeka sente waliwo abeekwasa sente ziganye okujja mumpe enamba endala abo babalimba nze ndino nakaseke ng'omugamba ziteeke ku yange oyo bw'olaba akkubidde naga nti ziganye okujja ng'omugamba nti ziteeke kuno kwokubye zijja kutuuka mutawaana enamba eya Airtel eri 0700 876 1258 ya Airtel ya MTN eri 07 73 224 941 eya WhatsApp eri 0702 93 96 23 so omukolo tukuteekateeka era ensonga zonna sebo zitambulira ddala bulungi tweyanza nnyo tweyanze kumanyi badde ndi wano okebera ayina abagobereze miliyoni 4 ku YouTube n'emitwalo 9 interview gye yakola omwaka gumwe mabega gye yakola ne gye tubadde twogerako ne Putin eyina abagiraba miliyoni 21 yali ya ssaawa 2 n'eddakiika 7 n'obutikitiki 19 Tucker Carlson musajja w'amaanyi nnyo omu ku bannamawulire abasinga amaanyi mu America era we yakola interview buli omu yeewuunya yafunye atya Putin kyemanyi Trump yakirimu alabika yakirimu Trump yakirimu wa musajja we nnyo era interview yakola headlines okumala wiiki nnamba nga amaze ogikola kansasa nensubuga nyina emisango okuva ewuwo bangi bankubidde essimu mu nnaku zino ez'emabega abamu bannamawulire abalala bannabyabufuzi nga bagamba nti
kiki kyoyagaza amaka g'abasajja ba NUP? Mwakola program ne mu frontinga buli omu n'omukyala we gwayina gwalese mu struggle kanti wakiriko ne baba bakyawo omuntu tosobola kutambula kutuuka ku level eyo at least waliwo utuka n'ogamba why kasoke kikome wano bwekiti tutandise ekisooka kya sirina maka ga muntu n'omuge nalumba saayogera ku bakyala baabwe kubanga abakyala b'abantu abo bamanyikiddwa bulungi abasinga balina abakyala abali official bwekiri n'abakyala balina abaami bali official abaliwo Bazahala luyirika bewayogerako tabalina Zahala talina mwana babe be bana ate anzo kubanga tali bawe yani gomanyi taza banga talina kati ze balimba baddemu kati nze byenjogera bantu ale mu court kubanga defamation nze ayogera ndi munnamateeka wanga muyangamba bagende bampale munnamateeka lwaki atuuka ku level eyo kye kikutuusa ku level kitegeeza kyenjogera mmanyi kye kitegeeza naye ekigendererwa kyange mu kino abantu tebantegeera bulungi mu Lungereza waliwo kye tuyita conflict of interest ye muntu okweyagaliza ennyo n'osukkawo Trump n'agamba nti oba ye muntu okubanga alina wasindikiddwa Trump n'agamba anti wulira Trump n'agamba nti nze olw'okuba nti nze president wa America kati kandeete mukyala wange Melania Trump abeere chief of staff makago bwa president tewali teeka limuganda naye ekyo kibeera conflict of interest lwaki nti ekisooka osobola okuleeta omuntu nga si mukugu mu ekyo ky'omuleeseemu nga talina busobozi bugenda kutuukiriza ekyo ky'omuleese okukola kati bw'atakituukiriza eggwanga lyerikola ki lyerifiirwa ye tafiirwa naye eggwanga likolera mu ki muloosi bw'otunuulira olutalo olubaddewo wakati wa Elon Musk ne Trump lubadde luli nti Trump agamba yateekawo ekitongole ekya Doge ekitongole ekya Doge ekyo kye yatondawo nga Elon Musk yakikulira ng'ekigendererwa kyakyo kulaba nti essente z'omuwoomusolo zikendeezebwa mu nsaasaanya yaazo okitegedde wadde ate kyamaze ne kireetera ate America ebizibu yensonga lwaki ate Trump wekibi yakifunyeemu obuzibu ate nayagala ate yakola ebirala ate byawukana nakyo ekyaleetedde Elon Musk okola ki okulekulira n'akivaamu naye ng'emabegako awo waliwo akatambi akafuluma nga omukyalo omu America waliwo ekisinde ekyajja kye bayita MAGA njagala ekyo kigatte ku nsonga gye tuliko anti nkugamba kye tuliko ekisinde kino ekya MAGA bakita Make America Great Again kye kisinde ekyaleeta Trump ba Elon Musk kye baalimu kakati omukyalo oyo yabadde yali ayisiŋŋanya n'omuntu omu mu lukuubo nga gwe bayisiŋŋanya naye ayambadde akakofiira akaliko MAGA naye ng'ate oli omukyala ayisiŋŋanya n'ono ye atalina akakofiira ye takikiririzaamu era omukyalo kye yakola oli ate alina akakofiira n'akwata akasawo kaako mu ngalo n'akakuba ono alina akakofiira akaliko ekigambo ekyo omukyala ng'oli agamba nti ekitongole kino ekya Doge olw'okuba nti kirwana okukendeeza ku nsaasaanya ya America ye yatuuka n'okugobwa ku mulimu n'olwekyo abaana be tebasoma ye ali mu kubonaabona olw'ebyo nti kati nze ndi mu kubonaabona mwe munyumiza mumekinga muti America Great Again nga abaana bange batudde wakati balina na kyakulya oba okitegedde kakati nga kiina engeri gye kikosezzaamu ekisooka kikosezza abantu naye n'ebyenfuna bya America ebintu bingi ne bigootaana kubanga abantu bangi basaliddwa ku mirimu kakati ekintu kino nze kye nali ntegeeza mu kino kyekino nti bw'ogamba nti gw'oleese muganzi wo yeesimbewo mu kifo nti Lubongo oyo oleese muganzi wo ajje yeesimbewo empigi naye obusobozi obuweereza abantu b'empigi abulina ekituufu nti tabulina anti kati nze ngambye nti bwemba kye nayogera si kituufu bantwale mu kooti kuba bino byenjogera mbimanyi nze nayogera byemmanyi bye simanyi sibyogerako bolowooza lwaki nayogera ku abo mu NUP be baliyo bokka abaliyo bangi okitegedde naye bano be basalawo ne mu kibiina kye ekigenda mu maaso kwegamba gwasalawo yafuna kaadi gwatasazeewo tagifuna bw'olaba kati kankubulira abantu bano abafuga NUP abagikulembera kati nga ye kyasalawo kyekyo kyekikola
Lubongo Bobi Wine, Lubongoya, Katana, Senyonyi, Waiswa nezaake. Kati Nyanza ate yosobola n'okumuleka ebbali. Kubanga ye musajja wattu bingi bamugalira ebweru n'ata bitegenda nako bitegeera. Kyobola yasuddewo n'ekifo kya Ssaabakunzi. Yakisuddewo obusuuzi kyekyamazima. Bamuwadde ekifo ekirala. Hati kyemuwadde mu ssemateeka mwekiri. Kiri mu ssemateeka ki. Kubanga ne bano bennyini ebifo bye beewadde bingi mu ssemateeka tebirimu. Kyobola baba waabidde koti order tewagirabye yabakagombe. Nagirabye ne bakagombe. Koti order wagirabye. Ssemateeka wa NUP. Ono bano gwe kyobola era tebagenda nakulayira abakulembeze abo be balonze. Kubanga court order yagambye nti status quo esigalenga bweri. Ate nga nalaba Kyagulanyi alayira. Anti ye yerayiza mwangu ngo mu byali nnyo obuliri yamanya ebiyinza okuddako. Omubya yangu amango nnyo obuliri. Kubanga amanya osobola okwefuula. Nga ndi sina na appetite mvira. Era mukubapirira okwo kwe yakola. Okumanya yamanya nti byalayira bifu. Yagana n'okwata ekitabo ekitukuvu Bible. Yagana kuba yamanya byalayira bifu. Bisobola okuwakanyizibwa mu kooti. Bajja mugamba yeka ye yalayira. Okitegedde kubanga yamanya nti bojja mu kooti nga wakuba walayira mu bufunze wakwata ekitabo kya Katonda. Nojja mu kooti omusango gwo ne ukuka mu bintu bye walayira byali bweru w'amateeka basobola okusiba. Naye bw'obati wakwata Bible osobola okuga nti bannange bye nalayira byali byakiyita mu lujja. Yes, kubanga bw'obadde mu kooti. Mu kooti singa okwata ekitabo bw'ekiti ekitukuvu Bible n'olayira obujulizi bwo oba Qur'an obujulizi bwo buba bwa muzinzi mu kooti eyo. Nti bwa muzinzi balina okubwetegereza ennyo okulaba obutuufu bwabo n'obutali. Yes. Era omulamuzi abusaako ennyesera. Naye bw'otalayira kuba nalyo liba ddembe ly'omu kooti. Obujulizi bwo buba buweewufu nnyo ne bwe buba butuufu. Bwangu nnyo bwakubamu bituli ne bufa. Okitegedde? Kakati n'olwekyo ye Bobi Wine yamanyirawo nti kyakola ekisooka kiri bweru w'amateeka ensonga lwaki olayaga nti tangire bwe nti binansanga eyo. Kubanga omukyalo ono bw'otunulira akatambi awo yagezaako omuga nti kwata ekitabo kino n'agamba nedda. Kuddayo ketegereze bulungi n'agamba nedda n'awanika buki n'awanisa buwanisi mukono. So n'olwekyo tugamba nti kati abantu bwe babeeranga mu kibiina bali bwe batyo nga gwe gw'oyagala kaadi yagifuna ono bw'omwagala afuna ono eyo gye bayita conflict of interest. Nti weeyagaliza naye nga naawe okimanyi bulungi nti n'abantu be muteeka mu bifo mu kwagaliza okwo tebakola ki tebasobola. Kati saawa eno olaba abangi abajjeyo nomination abagenda okuvuganya empapulezi bangi naye kati bo balina lisiti yaabwe bagenda okuwa. Ate bagamba 60% eri ku ground 40% eri ku kitebe. Ku ground bagenda kubeerayo akamyufu. Ambo bagenda ne babuuza ne baani abagenda ne babuuza. Negenda ku ground yawa. Ku ground ya constituency. Anti kyenkugamba ebyo bifu. Ebyo bifu kuba kati gosobola okubikiriza noga nti nga tuli naawe twesimbyewo mu Lubaga South oba mu Kawempe South. Gosobola okukiriza nino bakuwadde bampadde kaadi nze gwe ne bagikuma kubanga ground yagambye. Kati kye kibagano gena mu kamyufu. Nga yenare. Ati kati akamyufu bakatya. Bakimanyi nti tebajja kusobola kutegeka akamyufu. Ninga kubanga bo bano ensasaanya yabe balaba nti akamyufu kajja kutwala sente ki nyingi ez'ekibiina. Nati za kibiina siza. Sente weziri nanti baagala okuzeekomya. Bo baagala buli kasente bakeekomya. Kati bagaba bati account. Kati kino kigenda kwonoona bwonoonyi. Kubanga ekisooka kigenda kuleeta ba independent singa baki? Bangi. Toyina independent bwogenda kumatiza kujjamu. Wechiri. Waluli eri wayina ensonga nti ekibiina kibadde kikyali kipya. Wankyazanga ngera ombuuza bino ngera nkugamba. Tibannaye emyezi gyali ebiri gyokka. Era nzize nkyogera nti ku luno tewali nsonga yonna gye tugenda kwekwasa. Okitegeera? Ssemateeka ono omukadde gwe bagendeddemu mu delegates conference. Owabakibalama gwe bakoleramu bajjo Basennyonyi gwe bakoleramu. Akugamba nti ekibiina kiteebwa okubeera ne national chairman. That is Kibalama ya Kibalama. Yaino yita tabamiruka. Yaino oyita tabamiruka. Kati yani yayise tabamiruka w'ekibiina. Aga president ye yalonze ba delegates. Anti yefudde.
yefudde kyatali yefudde national chairman ya masquerade nzi si ye national chairman w'ekibiina kuba national chairman mwamusibira ebweru Ssemateeka omukadde bwe baali bawaayo ekibiina yalimu ekifo kya senior administrative secretary that is Paulo Kagombe nga office ye ino okubeerawo n'omusaala gwe babasibira ebweru okitegeera kakati ng'ekigendererwa era nze nkibabuuza ne mbaga bannange saawa eno bano abantu bali bweru naye wali maaso nga tugenda mu kulonda wagenda kubeerawo obuzibu ne bagamba balubongo yabo ne bagamba nti kakati kye tugenda okukola tugenda kola ennongoosereza mu Ssemateeka ne mbaga Ssemateeka mujja mukolamu ennongoosereza bakibalama tebafanga basobola okugenda ne bamuteekako injunction ne bamusaako envumbu era kibaakola bakibalama bakagombe era mwagenza okutuuka mu delegates conference nga temuyina ki nga temuyina Ssemateeka okitegedde kati court order eno eyafulumye byonna yabizizeeko amazzi negamba nti ne bano bakyagulanya abeerayiza wadde tebalina Bible yaga temubagaze Electoral Commission tebagazeetinga court order etegeeza nti abakulembeze abalondeddwa bye baakola bifu status okay era kusigalanga bweri wekiminiza abakulembeze ababaddewo bazaake balina okusigalanga bakulembeze babavubuka so bano bakabuye be mwalonze kati bafu gundi chairman Nyanzi yakyali secretary for mobilization bano babuwembo bafu court yabagaye tebalayira kubanga Electoral Commission bagiganyo bagazetinga balina okubeera gazetted mu Electoral Commission envumbo gye bateekako bano bakagombe yeno bateekako no constitution yeno empya oba ennongoosereza ze bali baagala okukola ennongoosereza zaali zikolebwa mu constitution enkadde nga bagikolamu ennongoosereza kakati ennongoosereza ezo ze bateekako envumbo bano bakagombe ne bannaabwe ne baziteekako envumbo kakati eno court order gundi gye yafulumiza Kinobe omulamuzi Kinobe mpozi kati yani naye yafuuka mulamuzi yaliko president wa Uganda Law Society kati mulamuzi wa court nkulu yafulumiza ko kino owebirevu yafulumiza court order mpozi bakamunda jojozi era olaba gundi ya receivings Electoral Commission jonga 16 ne PES ya receivings PES ye company ewolereza NUP ya Katana era be bawaabidde obalaba bano be bawaabye Simbwa Paulo Kagombe, Nkonge Moses Kibalama, Luyinda Moses Omonyi Dean Wilbert ne bawaabira Basile Joseph Emmanuel National Unity Platform Kyagulanyi Robert Sentamu Lubongo ya omukago ngamba omukago gwe bakola wakati wa People Power ne NUP bali kukiriza bamemba okushifting okola bwe guti bwe twafuna ekibiina fenga tufunye ekibiina nga NUP kiri kyali kisinde Buganda First kati bwefuna ekibiina abantu basooka ne basigala mu bifo byabwe bonna oluvannyuma ne tulonda kakati ekibiina bwe kyajja abakulembeze yali mwogezi Ssenyonyi okimanyi nti era twalina omwogezi atya Waiso teyaliwo Waiso era mukama we yamuwa buwe mulimu n'amuteekako kubanga bw'otunuulira abakulembeze abali mu Electoral Commission Waiso omulimu gwe yali head of trainer oba training lisi ebo ginoonyako eri mu Electoral Commission okitegedde kakati so ne tubeera nga ekibiina bwe kyajja buli kimu status quo yasigalanga bweri tewali kyakyuka era Lubongo yaye yali secretary general ndowooza ekyakyukamu omuntu eyava mu kifo yali Kidandala Nyanzi najja ate Kidandala yagobwa bugobwa olw'okuba nti bamumakadi eya Kawempe North ne yeekyanga kifo n'akisuulawo kati bwe yajja independent nga bamuganye bano ne bamuseeseetula ne bateekawo Nyanzi so abakulembeze bonna ababadde mu bifo bibabaddemu bonna babaddemu nga ba interim nga bakaseera okumala emyaka 5 okitegedde kakati mu delegates conference kubanga mu June muno emyaka 5 egyo gibadde gigwerako egy'ekiseera kakati wabadde walina okubaawo delegates conference mu mbeera yonna tabamiruka alonda abakulembeze abapya yono gwe twalabye kakati oyo gwe twalabye
bano bagamba nti bano bakibalama mu kugenda okola baade bagamba nti bannaye dere tabamiruka si bwati bwabeera owaffe wakibiina bano semateeka gwe batambulirako kuba tuli kuwaabwe semateeka bano batambulidde kuwaaba kibalama owa UNRP National Unity Reconciliation and Development Party oyogedde bulungi ye tabamiruka NUP teyina semateeka National Unity Platform teyina semateeka semateeka gwetambulirako yowa UNRP kakati bano nga balaba nti UNRP semateeka byayogera birala ate ne bano bibakola birala okitegedde kakati Senyonyi ye mwogezi era yakomyewo simanyi oba ne Bwayisa yakomyewo era abalino banga yakomyewo ndoza naye yakomyewo kuba ebyo bife ebimu byabadde automatic Habibu ye yagudde mu bintu kati Habibu ye yazze nga Nyanza awulira ebintu abikoyi najja kati bwe yakubanga olutalo nakugamba ko nti tubadde lw'amaanyi awo okufulumya Nyanza era babadde balwana okulaba nga afuluma mu mbeera zonna kiki kyakole ky'amaanyi ekibanyiiza ate bino ebyabafuutu soja nayo byabanyiiza nnyo ebyabafuutu soja bino lisiti gye yawaayo byabanyiiza naye era wabaddewo olutalo olwa Nyanzi okumuseeseetula obutabaawo kifo kyonna waavuganya nga nsonga ki anti kati nga ye Bobi Wine agezaako okulaba nga yagamba nti Nyanzi engeri gy'akola alimu olwenaalemu omanyi Nyanzi bwe yalangirira nti ajja kuba Lord Mayor yagendako ewasa Ali Musale n'amusinkana n'abalala kakati ono n'agamba nti ekyo kituswaza kitukuba ko Nyanzi nti azibali banywanyiba NUP yali tennajja era webali kati noonya kasente kananyambako mu campaign ate nga ne kubasinga so yabadde akola bo bye batakola ki tibatakirize kuba balina engeri gye baagala okutimba abantu ebbula lyabwe tuli mu kujjako Museveni kati simanyi oba bagenda kuyiyayo kabadi kyakalala kukola ki okujjako Museveni batya gwe tokiraba bakikola batya nga bazanya ebyobufuzi byabwe emu yabwe ndowooza ye bali mu kuzanya ate ebyobufuzi era mubizanya gulinga mupiira unakuba pensa lino nawe n'omukuba lino kati awo tewali ebyobufuzi bali mu kuzanya tewaliiko kakodyo konna kasobola kujjako President Museveni twala eri naawe okalabawa kaliwa asa nisobuga NUP tesobola kujjako Museveni tesobola wadde okugezaako wadde omukwata ku kagereka onekukwata ku ngatto ze tesobola ngatto za President Museveni President omuntu akulembedde nga President Museveni engeri gye bamujjako si yeeyo nakunyumiza wano ne nkugamba Julai wa 19 Kenya waliyo okwekalakaasa abakulemberamu okwekalakaasa kuno be bano Raila Odinga Martha Karua Kenneth Matiba James Orengo ne John Hamino akati musajja mukulu ali myaka 87 egy'obukulu naye seba akyagenda mu kooti n'akola n'amateeka agamaze emyaka egisoba mu 6 senior counsel John Hamino in fact senior counsel kibanga kitiibwa mu Kenya omala kukikolerera naye wano buli omu akyeyita George Musisi senior counsel ayageze mu high court nga takirizibwa genda kati Kenya wali twogera ku ba senior counsel senior counsel kati abo senior counsel kibaba senior counsel yes kakati abo bebateekateeka okwekalakaasa kwe batuma sabasaba okwaliwo mu Julai wa 19 naye abo bonna Moi yabakwata bonna n'abagalira n'okwekalakaasa ne kuggwa naye bwe kumala okuggwa bano bamugamba nti ffe tetuli balabe bo Moi wabula kye twagala eggwanga lyaffe gye tulaga tulaba si walungi kuba Moi yali asobola okubafuga mu kisinga bw'ayagala n'abatwala n'abatwaliriza myaka 24 gye yali abakalakase yali asobola okubongerayo emyaka emirala mingi paka n'afa nga kwali naye bamugamba nti kakati ssebo tugenda kuwa safe passage yo ofulume tukolere buli kyoyagala Moi yatuuka n'okubaga nti njagala munzimbira amaka nga gafaanagana ne State House ya Kenya nago ne bagazimba naga nti njagala emmotoka zange zonna ze mbadde nabo obugombe security nga president byonna ne babimulekera emmotoka ze yali alina n'obugombe bwonna ne babumulekera Moi n'agenda kati bwe mala okufa byonna byaddayo mu gavumenti gwe badde okimanyi nti mu kalulu akawedde ekibiina kya KANU ekya Moi tekyafunyeyo wadde omubaka wa parliament
ekyamala myaka 24 mu buyinza tekina wadde mubaka wadde ne Gideon Moi yesimbye nga gavana bamukubi kakati kyenkugamba kakati nakyemalira ali ku ddaala eryo bw'oyagala okumuggyako nga Gaddafi eggwanga ogenda kulitabangula olisaanyeewo nga Libya bweri yes kati bano mpulira bagamba nti kati America egenda kujja tuyambe emeeri yazze simanya biki emeeri nemala nevaawo kino kyazze kino kiri bwe kiti twabataddeko envumbo genda onoonyereze ku president ate gwe onoonyereza nnyo ku bintu ebyo noonyereza ku president wa Venezuela Nicolas Maduro bamuteekako envumbo ne waaba chairman w'ekyalo nga akkiriza mu kibiina kya Maduro America yamuteekako envumbo naye nkukakasa na kati yakyafuga Venezuela yakwata opposition bonna n'abagalira abamu n'okubatta n'abatta abalala ne badduka eyasembayo okumuvuganya yeesibira na mu kitebe kya Argentina Venezuela ne kituuka n'okugibwako amasannyalaze nga ekibayisako amasannyalaze nga Nicolas Maduro gati mumumpe naye mugajambulire wano okutuusa America yennyini ate weyeegayirira neegamba nti bannange Spain ekkiriza okumuwa obubudamu n'olwekyo tukusaba otuyamba omuleka akole ki afuluma agende Spain n'agende Spain naye nakati Nicolas Maduro n'omukono gwe gw'ekyuma yakyafuga Venezuela so ebyo byonna sanction zonna baazikola naye nga tebasobola kumulumba ne balemwa nakati yaliwo so nakyemalira asobola okubeerawo n'akola buli kyayagala ate nasigala nga waali ku point eno y'abantu tebasobola kujjako Museveni so bano tebayina lugendo tebayina kuba bagenda kumujjako batya n'ebigambo oba n'ebivumo baba ne strategy zaabwe munda tebasobola zikuleetera wano strategy ki nze mbaddeyo kati strategy ki nyenze okulanga nazo teziriiwo kubanga kyemukola strategy ey'okuvuma tesobola strategy ey'okutyoboola tesobola strategy ey'ogamba nti kakati mumutwala mu kooti nazo zize yazifuga gye mulaga era so omanyi nti President Museveni alina n'obuyinza obusalawo nuupu oba yeetaba mu byobufuzi oba teyeetabaamu n'ekibiina asobola okukiwera kwe tobirabyeko mu nsi asobola ebibiina ne babiwera n'ovaawo n'okuwera ne bakuwera nga n'okuvuganya tokyasobola Edgar Lungu yafiiridde South Africa yagenze okufa nga Kayinda ekirema akozesezza kooti ze Malawi okumulemesa okola kize Zambia okumulemesa okuvuganya namugamba nti atokkirizibwa kuvuganya namujja mulooka ozo no mulala wa Senegal bamuyita Sonko Sonko tebamulemesa okuvuganya bamulemesa okuvuganya in fact n'ekibiina kye ne bakiwera n'awagira ono aliko omulala ye Fai Abdallah oyo Fai munywanyi we yali sekuyitale gye n'ow'ekibiina kye so bakiwera ne bukubasiba ne bakola ki n'okubasiba ne babasiba era okubata waliwo nteeseganya Mandela South Africa emyaka 27 gye yamala ku Robben Island ng'ekisinde kye yaleka ekyawo mukonto wesiziwe nga kikoze obuyeekera kikoze ebibomu ebikolerere kyeka abantu bekalakasize South Africa bakomekereza bali mu kuteesa buteesa Mandela okuvaayo teyavaayo lw'abantu kwekalakasa abazungu baali basobola n'oggumira embeera eyo n'abantu ne babatta ne babeerawo nga nakati bafuga naye baga nti katukkaanye South Africa etambule so kati ebyo byonna byowadde byokulabira kugira nti okuva kwa Museveni kwina kugenda mu kuteesa tosobola kumuggyako n'amaanyi ogenda kumuggyako otya n'amaanyi akalulu akaawa ketugenda mu 2020 akalulu yakategeka n'okabala yakabala yategeka yalonda Matiya nti gwe ssentebe w'Electoral Commission era ne byogenda okulangirira yabikuwa gobadde okimanyi Kiggundu si yabikuwa anti wulira soko wulire anti wuliriza nera kisobola okusoka ko nga Vincent Sekono mu gyekinana ayadduka Obote si yali amulonze gende wachi yakalangirira bwe yadduka kyekyaddako Obote tebamulangirira wangaja nakalangirira nalangirirani nalangirira Obote yira yali alina okulangirira Obote by all means nati Sekono tewali kyakola yalaga ekiriwo nti bannaye mu birabe byonna byabakama ne bwadduka era ajja kuddaka kulangirira Museveni kakati kyenkugamba gundi Kiggundu mu kalulu akasembayo ke yasembayo otegeka yali Nambole gye bakalangirira naye yavangayo okujja okulangirira bannamawulire ng'ayogerako nabane bamubuuza nti naye mukulu bino byolangirira byo district kirimu ebibaga nti mundeke nange simanyi naye byendaba wano kompyuta yange simanyi nange kije bijja wano naye engeri gyonna gye bijjamu nze nangirira ebyo byendabye wano kuba bijja kompyuta yange nze nenkola ki nensoma kakati gavumenti eri mu status bwetyo
tosobola kujijjako na kalulu gwembulira je kyali kibadde Gambia waliwo yangambye nje Gambia ya jamenga yavaako Gambia gitwogerako ina abantu milioni 2 n'ekitundu eringa Buganda loza Buganda nedda sebo Buganda ate toginafuya kutuuka okubala okwasembyeyo kututeeka mu bantu milioni 10 n'okuso Gambia tugisinga abantu ndo simanyi Kampala mirundi 2 no Wakiso ne Kampala ye Gambia because Wakiso esulamu abantu milioni nga 3 abasulamu olususu anti besinga Wakiso yonna ye Gambia Gambia ina abantu milioni 2 n'ekitundu Comoros ina abantu emitwalo 8 ne Equatorial Guinea yanguwema ina abantu yes so kakati Gambia tosobola kujigeragenya kwa Gambia kazinga buzinga wali katini nnyo in fact ebyobufuzi ya Gambia ebikolera mu nkwawa za Senegal kyobola bera Senegal ya Adama Barrow gundi bamwefuulira yajame yaddukira wali omuliraano era Senegal yereeta amaje gaayo negamba yajame duko ogende yajame go batekako emisango gy'okutuusaako nadduka obulisamani yali Miss Gambia bwe yayita mu State House ali naye ekyemisango era yadduka n'agenda mu Equatorial Guinea wanguwema kati gye yafuna obubudda so kati Gambia tosobola gigiragiranya ku Uganda tosobola kuba President Museveni asobola n'okuleka obululu bwonna naga nti byabakama naga nti tulina abalonzi milioni meka nti 18 Museveni naga nti nze njagalako 6 sigenda kaya mukaaga zimmala obululu asobola noga nti obululu obulala bwafudde abamu tebalonzi Uganda eba n'obulamu butya mumbere bwetambula mwebyo byonna ebiriwo obulamu bwe munaatambula nga musigala bwe mutyo mujja tutwale Yemen ne Libya iyo tetwagala kugendayo banna Kenya kye baataasa ani contribute otutwalayo fefe nyini banna Uganda buvunanyizibwa baffe okutaasa ekyo yakamalako emyaka 4 because ye yakamalako emyaka 4 ajja kubeerako Kamuzu Bande Malawi yamalako emyaka 30 yabafuga okuva 64 mpaka 94 naye obadde okimanyi nti n'okwogera erinnya Kamuzu Bande Malawi gwalinga musango bamuyitanga the Lion King of Malawi lyerinnya lye bamupaatiikako emyaka gye yafiira wakati w'emyaka 93 ne 97 naye mu 94 bamumatiza abaali mu byobufuzi ne bamugamba nti amuzeeyi ogizeeyo eggwanga lite mu muntu mulamu mwangu wakumatiza naye bwe mubeera nga mwe mwambala bwambazi gomesa ekiro ne mugenda ne mufunayo akasente kitegeeza mulinga ate buli agenda yamuga muzeeyi fuga nze sikulinaako mutabaana kasitompa akange ng'akabaaga kakakwata ng'agenda ebyo biyamba mmwe tebiyamba balonzi bammwe kati ye mu kutunula kwe onyumiriza omusajja we Kenya naye yagenda olaba ekyamazima ensi esobosanawo bulungi nnyo naye n'agamba kati moyi banna Kenya kye baamulengeza yakiraba kati yensonga ki Kenya eri bwe yensonga lwaki eri bwe ow'emyaka 4 ye talaba nti singa neeyongera ne neeyongerayo ate gwe olowooza moyi yali akiraba baamala kukimulengeza n'akiraba bano banne nga bamaze okimulengesa beyasiba bamatiba yabasiba Matiba yali mulamu bulungi naye baamusiba n'agongobala bwati ng'engalo ze tezikyasobola kwefunya bwezi era kyamuwandula ne mu kalulu ka 92 kyamuwandula ekyo akalulu ka 22 kyamuwandula nga bamugamba nti tasobola kusayininga ku mpapula zaki zimukkiriza kwesimbawo kubanga engalo ze zaali zagongoba naye nga moyo amugjamu yali akimanyi bulungi tiyenyini eyamusiba n'agongobale yes so n'olwekyo twetaaga ebyobufuzi ebyokumanya nti Uganda yaffe ffenna tuve mu byobufuzi ebyokuvuma ebyokutyoboola n'ebyokukyamukiriza abantu bw'okyamukirize Museveni agenda myaka 5 twagala nnyuke gwe ne bwona akyogera n'oga ntwanjagala nnyuke n'enjala n'ozisimba mu ttaka ekyo si kye kigenda okumunnyula kubanga ekisooka n'obusungu bw'oyogeza alaba bulabi face naga nti ono Matiya bwe muta bwe ngamba obukulembeze mbutadde bajja kunkwata yinuka kubanga nze bwe mbeera nga ndi manager ku mulimu ne ngamba nti Matiya oyo manager oyo Matiya ne mala nkwata ku bwa manager bwenti bwe nsookerako ekyamazima Matiya nayaga naye kanywerere bunywereziwa sisobola nange buku kwasa sisobola ogenda kuntwala yinga atono oyagala kuntwala misinde kati ontwala wabula nina kuperereza Matiya ne wemba wakumugoba nimuga nti abo vaako musala go kujja na kweyongera bikirere mpola mpola
Okitegedde Kamuzu Banda bwe yavaako mu 94 ekibiina kye kyagenza okukomawo nga kimaze emyaka 25 nga tekikwata buyinza kyali kyasaanirawo ddala nga Kano bwe yasaanawo Kenya. Okitegedde so mumanya NRM esobola okusaanawo wano mu Uganda ne mutaddamu nakuwulira wadde kansala WNRM. Yes emyaka nga 25 egiddako mu maaso naye ekyo muyina okukikola ng'ono mumuwadde safe passage ne muga kuba kati bino bye balekera Moi bwe yafa byonna government yabyeddiza kuba zaali property za government. Yes kigezi Okitegedde kuba Moi we yaviirako ng'emyaka gye gimu ne President Museveni kumbi kuba ate Moi yali tanaana kutuuka ku myaka 8. Jala tuvaawo tumalize n'essegona. Tukugamba nti eggwanga tuteekwa okubeera nti abakulembeze President Museveni oyina ebibi byokoze n'ebirungi byokoze obikoze naye tutambule eggwanga lyaffe lirisinga obukulu kubanga President Museveni ojja kubaawo abalala bajje n'abalala bajje n'abalala bajje kakati eggwanga lyaffe tulitemedde lutya omusingi oguddako mu maaso. Okitegedde President Museveni obadde okimanyi nti alina obusobozi obusobola okulemesa Nuupu obutafunayo wadde mubaka n'omu parliament obadde tokimanyi. Kenya manya Tanzania Magufuli yagenda okujja mu kisanja kye ekyasooka yasanga ekibiina kya Chadema kirina ababaka 58 mu parliament ya Tanzania. Kyekiringa opposition. Opposition kye kinene ku opposition. No kyebawera. Naye ekisanja kye ekyokubiri we yafiira yagenda okukomawo nga kirina omubaka ababaka bonna bali besimbewo ku kadi ababagulako emisango ne balemesa okuvuganya abalala ne babakwata ne babagalira makomera gwegamba ne bibeera bwe bityo ekibiina ne kifuna omubaka omwe kinene ku ludda oluvuganya gavumenti. So n'olwekyo ekyo kikulaga nti omukulembeze ali mu ntebe asobola okukola buli kyakola ki buli kyayagala mu nsi ezikyakula ezikyafaanana bweziti kubanga obuyinza abakola ki ababuyina. So n'olwekyo tugamba nti ffe nga Buganda First kye tugamba President Museveni tulina kumwogereza bwogereza walabe Katikkiro ng'agamba nti abamuvuma bamugamba lwaki ayogera ne President Museveni nagamba nti oliye president aliwo bani abamuvuma bana abantu bana abantu bano abaana abamutyoboola abamukola ki lwaki ayogera ne President Museveni lwaki naga nti nammwe bwe munaleeta owammwe nja kwogera naye kubanga oli kati yakola ki tuveewo awasanyusa njala tugende kati nnyo ku nsonga ya Sseggone Bafutu Soja tebamufuna bulungi ku kigambo kye kya yaddako wona avuddeko namulabe nga yogera ku kitebe nga agamba nti tayina buvunaanyizibwa ku ntegeera ya Bafutu Soja n'abantu abafaanaganako bwe batyo kuba yakola statement n'agamba nti constitution si gye yali ayogerako mweri empya gye bakolamu ennongoosereza bisanja bibiri ku mukulembeze naye nga bitandika ddi byali birina okutandika okuva constitution lwe bagigaze etinze lwetandise okukola so byali binatandika ku kisanja kino mono delegates conference kubanga nganti obukulembeze obadde bwa kiseera Sseggone ayogeranga na fact ndowooza kubanga yali akimanyi bana bamuvuma bo basinzira ku kakati Ssemateeka oyo yali ayogera bwati ekisooka Ssemateeka yali ayogera ku muntu afuze n'agenda ne mu buyinza ebisanja bibiri kankuwa ekyokulabirako nti Matiya bw'ojja n'ogamba nti njagala obubaka bwa parliament ne bagamba nti ogenda kufuga ebisanja bibiri singa ofugayo kimu ekiddako ne bakkuba ebisanja byo bibiri biba tebiweddeeko osobola n'okudda ekiddako ebiddiringana bibiri oli waddembe okuddawo emirundi gyonna gy'oyagala ate kati nga president w'NUP nti we bankuba 2-2 ne bakuba 2-6 waddembe ogenda nga neeyongerayo azolonga zisiwangudde byali byogera kwa wangudde si kwa wangudde obukulembeze bwe NUP kwa wangudde obukulembeze bw'eggwanga oba bwa MP oba bwa ssentebe wa district obukulembeze bwonna byali wangudde ebisanja ebiddiringana bibiri ebyo babiteekamu mu Ssemateeka oyo w'ekibiina kitegeeza kubanga lwaki nti Ssemateeka oyo yali agamba nti awangudde obukulembeze bw'ekibiina mu delegates conference yagenda okwatira ekibiina bendera ku mutendera gwa president w'eggwanga which means bw'okwatira bendera n'owangula ojja kudda era ovuganye mu delegates conference era bw'owangula n'obwa president ebisanja byo bibiri gw'oba ogenze ne ku bw'MP we batyo so kati Sseggone yali ayogera ku Ssemateeka ono gwe baagaana ogazeetinga kubanga muono tebiriimu ebyo
ono ssemateeka tebiriimu oli abaddewo yajja okubeerawo wabula kitegeeza nti mwono ssemateeka agamba nti delegates conference bwekulonda era yegujja kusigalawo ng'ogenda maaso n'okwatira ekibiina bendera so yali ayogera ku ssemateeka ono gwe batanagazeeti so si ku ono aliwo so abamuvumye babadde tebamanyi kye bakola abadde tebamanyi kwegamba teyalambulula naye ye yayogera bwogezi nti ebisanja biri oli bwabimalako nze nzija so teyalambulula kati bano bo ne bakola ki ne babuukira munanfuusi naye yennyini munanfuusi naye omulaba mu maaso ge gatunula bunnanfuusi munanfuusi nnyo babo be bantu abasinga obubi ennyo mu kibiina n'ekyo ekya Nuupu ne mu Uganda yonna infact ne Nambooza abantu abo babi nnyo temusobola kubeera mu kibiina nga kirina group of people abavuma abantu ne batyobola ne babale naye nga temusobola na kuboogerako naye gwe olw'okuba onoonya ki onoonya kakaadi era gwerinda Sseggona ne bamala bamu makaadi ogenda kuwulira ogenda otegeera nti abantu abo bannanfuusi era tojja kuba mukambwe ennyo mubadde n'okuvuma muvuma kati tabiraba ajja kubiraba nga ajja kubiraba nga kadi lwagenda okulaba naye kati okukyukira mu kitinga embazi gwerinda olabe bamumme kadi ate kati Sseggona bebandibadde bannamateeka b'ekibiina kati abagundiivu mu kibiina naye gwe olaba ali ludda wawaali bamuseeseetula dda kati bano bamusisa batalina nampapula musisi kati osobola muyimiriza ne Sseggona naye olaba mu siya ne pesi bebali Nuupu yandifunye kampuni nnini ng'eya Lukwago ne pesi nega nti kati kampuni anti kati ne pesi kyobola ne gundi bagiseeseetula Wameri naye bagigoba Wameri bannamateeka ba Wameri tebakyagenda mu misango gya tebakyagigendamu kubanga bagiseeseetula munnaye ne baleeta pesi so Sseggona asobola okukyuka mu kiti ng'embazi mangu nnyo abo bonna boolaba bannanfuusi banoonya bukaadi ate ne bakamuwa n'agwa era ajja kukyuka ne banakamuwa n'agwa asobola okubeera mu mbeera ajagamba mwakampa ate nga we munnimirira kubanga abafuuti soja bo bamuvuma naye banamuwa kadi bagenda kusigala bamuvuma ate si ye yekka bonna bangi babavuma mu Nuupu tewali gwe batavuma olaba n'Enyanzi yadda wali n'alaaja naga nti bannange Kyobola yaga nti bwe kuba kusuulawo kibiina kasuulewo ekifo kyamuba kye kibaluma kaŋŋende naye nkole ki nkoye ebivumo kati ekibiina bwe mukizimbira ku kuvuma n'okuwemula n'okutyobola abantu tekisobola kubaako gye kiraga era olaba Katikkiro bwe yabadde ayogera yaga nti ffe tujja kutambula ne Buganda First kubanga tutambula n'abo abatambula naffe Katikkiro ng'abyogera abatasosoddeemu ate asosodde ki tujja kutambula n'abatambula ne Buganda tetujja kutambula n'abavumi n'abawemuzi abamu tebaba ba NUP okuba nti kati mwakikwata buli avuma agamba ndi NUP buli avuma asooka kweyogera nako ndi NUP buli avuma asooka kwambala ataya ya NUP eiza n'abeera neyo n'ambuleera era Lumbuye wamuwulira juzi nga nti mwambala ambuleera mubavume mwona mugende mubavume mubayiseemu eggaali so kati tetusobola kubeera n'abantu ba type eyo so n'olwekyo nga Buganda First ekigenda n'okututuusa ng'abantu ba Buganda okutuuka n'okukulembera eggwanga lino kwe kusendasenda Pulezidenti Museveni ne tumuteerako ne Kassebo tetulina kye tuvaako nga bwe yagamba yaga nti omuntu oba oyagala akwegatteko musendesende omutereko ne kaki naga tokkirizibwa wadde okumukanga obukanzi kuba Matiya bwe nkukangakanga naawe obuyinza tosobola kubuvaamu Matiya ne woobeera ggwe ng'ebigambo ebyo byolekerawo nga gw'oli mu State House wali okuleka ng'odduka buddusi Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wangaala wonna abadde osinzira okubeera ng'otulaba tukomye wano leero tutandikira olunaku olulala akuuma atakumira mpeera